tuli ku program Tambula n'okumanya, ku family planning, tuli ku red flags. Bino ebintu olina obitunuulira mukwana, amaaso gabeere nga gatunudde, tebikuyitako. Bino bubeera bubonero obukulaga nti mu maaso eyo gy'ogenda waliyo danger. Abantu nga bwe tugambye nti waliwo red flag eya respect, ekuwa munno ekitiibwa, tosobola kubanga osobola okumuboggolera. Abantu abamu baleekaana sina kuboggola, to yell. Imagine oli girlfriend wa muntu nga muli mbawala banno muli awo munyumya, nayimirira eri n'akuleekaanira erinnya ly'ekisaaki. Saaki! Bannaye, olaba n'obeera toli muntu wange, n'ondeekaanira bw'otyo, nsobola okusirika. Toyogerera waggulu, bw'oba oyogera n'omukazi oba oyogera n'omusajja, tekiri sayidi emu. Toleekaana. Muntu mukulu. Okuggyako nga waliwo ndi in danger of something. Ekiraga omuntu bw'atandika okuyeringa kitegeeza tasobola kuresolvinga issues mu ngeri y'ekintu ekikulu. Ayagala aleekaane waakiri awulirwe. Naye ng'asobola okuwulirwa ng'asirise oba ng'ayogedde mpola. Kubanga tuli bantu bakulu, eno simbwa, ono si mwana muto. Gy'oboggolera gy'oleekaanira. Abantu bano babitandika bakyekwana. Ate naawe tolimbwa. Tolimbwa naawe okuleekaana. Kati waliwo oluyimba Mickey Wine yalupya lwa gospel, yagamba nti Katonda yamukyusa, luli yaboggolanga ng'embwa. Like oyogerera waggulu oboggola biki bwe kityo, n'agenda ng'amukolamu omulimu. Naye naawe omuntu oba tolimbwa toboggolera muntu. Waliwo ekitiibwa ky'owa omukazi nga tofulatinga n'abakazi bonna. Bw'osalawo nti ono ye girlfriend, abalala onyonyogera baaki, olera baaki, oweebuula mukazi gw'okwanye. Buli omu bebi, buli omu swiri. Naawe omukazi kye kimu. Olina omusajja gw'oyita boyfriend, naye abalenzi bonna bakyakuzanyirako ku kyaki. Lindako, kati atali boyfriend wo oba omuntu wo, obeera omuyita bibebi byaki, biswiti byaki. Social. Abayita ebintu ebirala. Oyo oli so loving. Kubanga ekigambo ebimu byonna ebigambo ebiri ebiflaati nga byonna birina kudda ku bbaawo. Kati ekyo ayina okubanga omukazi ono ayawukana mu bakazi bonna engeri gy'ayisibwamu. Singa ebahaaga bakimanya nti oyo alabika mukazi we. Naye tulina abalenzi b'osanga ku kyaki nga tolitegeera girlfriend we yaani. Ahagenga buli omu. Buli omu abayisa kyekimu, bonna bagulira ebyokulya ku kyaki. Mukazi wo girlfriend we atudde awo, omuwala ze n'agamba, banange gundi omanyi kisaakye, nsaba kungulirayo kokko okulya, n'osituka n'okwata ssente. Maaso ga girlfriend wo. Mperekeraako n'olekawo omuwala, n'owolekera omuwala mu kyaki. Oba awantu wonna ngeza anti mbeera nnyo mu kyaki. Oba omanyiira. Oba ono gw'olese wano omulaze nti. Kubanga tujja kwogerakokko ku mikwano mu maaso awo. Mukomawa. Mukomawa mu bulamu bw'abantu nga baagalana. Either omulenzi ye mukwano gwo, oba omuwala ye mukwano gwo naye kati alina spouse. Okomawa. Kati naye ggwe afunye boundaries z'ogenda zisetingira abantu bonna nga si mukazi wo ba si boyfriend wo. We bakoma. Ono munna asobola ofuna ekitiibwa. Tetuyinza kuba nga munno omuwa ekitiibwa. Ne tutuuka mu kifo nga ggwe okimanyi okunsinga. Nondeka emabega ggwe n'obeera ng'ondaga nga ataliiwo. Wali ogenzeeko ku mukolo nga baakuyitidde ku mwami. Nze ntera ogenda ku mikolo nga bayise pasita, sinze, naye nga batuyise babiri. Ne wabawo omukolo nga nze gwe bayise ne ŋŋenda ne pasita. Kitegeeza ekifo ekyo nkimanyi omusinga. Bwe nsituka okwogera n'abantu abalala kiba odisrespecting omuntu omuleka yekka ng'atudde. Nomalayo eddakiika 3. Olina omugamba nkusabayo eddakiika emu mbuze ku muntu oli nkomewo. Naye era bw'ogeza n'osituka n'oyumya abantu, olina okwanjulayo girlfriend wo, boyfriend wo. Kyekirina okusooka. Kyekirina okusooka. Omuntu bw'ajja n'ababuuza we muli. N'akubuuza nange kubanga asobola okuba nga tamanyi nti ono mukazi wo oba mubbaawo. N'akubuuza okweteekako ekisooka olukomero olusooka obutamanyiirwa. Omuwala wajja okubuuza ng'oli mulenzi. Ego bannange, how are you? Long time. Ogambe, hi, how are you? Meet my girlfriend. Oba omuntu wetaddeko olukomola. Omwekutulako oli nga bukyali. Tayinza kwongerayo kamanyiiro. Asobola okuba nga X,
asobola okuba nga amanyi stories ku ggwe alowooze nti ne kano kawala just ozze nako mugambe this is my wife. Meet my wife. Ne bw'aba abadde azze n'akasigiri atya akasala naye omukazi ono omuwadde ekitiibwa kye. Ate n'abakazi kye kimu temutuuka mu mikwano gyammwe ne mwerabira abamu bye mwatambudde nabo. Nosanyuka nnyo n'onyumya bannange ndudde okulaba ono n'abeera ataliiwo natandika okwebuzabuza ffe tubeera ku masimu twebuzabuza ku masimu omusajja omuvubuka ne yeebuzabuza bambi ku ssimu ali mbawala gw'omututteyo then n'ogira bannange anti ono boyfriend wange n'omuvaako n'oddayo ku mboozi ng'alinga afterthought. Omuntu gw'otambudde naye abalala bonna tebakyamataringa. Attention n'obuddeyo bwono ekyo bakiyita kuwa muntu kitiibwa gw'oli naye. Omuntu yenna bw'aba takikuwa tali kwanjulayo mu bantu. Asobola n'oyimirira n'awa speech n'atakwogerako. Olimu amanga the audience. The audience. Waliwo omukolo gwe twagendako kati waliwo twatula mabega twasanga entebe zijjudde. Bali bamanyi tetugenda kujja so twali late ne tuula ente mabega. Naye eyali ayogera yalengera pastor Mwangu wa kulaba. So n'agamba Pastor Bujjingo tukwaniriza n'abo bozze nabo. Teyamanya baani bazze nabo because tosobola kwanjula bantu botamanyi bazze nabo. Bwe yayimuka okwogera n'acorrecting omwogezi n'agamba nazze ne mukyala wange. Wabadde tomulabye? Kasituka ababuuzeeko. Kabaka jambo noddawo n'otula n'agenda maaso ne speech. It is respect. Ne bw'aba mukazi ne bwe baba mikwano gyo nga watambudde nagyo buli lwe bakuwa ekifo ky'okubanga oyogera recognize the people b'obadde nabo. Gamba nazze ne mikwano gyange kaba babuubireko katono. Tebagenda kwogera. Ekyo kitiibwa. Abantu oba bataddemu kitiibwa omuntu oba omutaddemu kitiibwa. So abantu manye nti bano bwe tukwanye bakulu bannaffe tetuleekaana. Naye waliwo abantu nga tebaagala kuwuliriza. Abatakuwa kitiibwa. Your opinion doesn't matter bwe mba njogera. Mbadde wantu bali tutumye waliwo omuwala yafumbirwa recently. Ex we nga bw'aba ayogera nga wano mugenda out mikwano ne mugenda ku beach mutudde munyumya awo emboozi nejja kati yali alina byayogerako mizana nawe tolina kyotugamba naawe agamba magezi toyinza kuba ng'ogalina. Sikusaaga akyogera mu bantu ne bwe luba lwali ekyo tebakisaagira muntu agamba magezi togalina. Ebyo nga naawe obikola ne muyinza okumyawo noga bannange nina omulimu njagala genda kusaba mu UR omulimu omukazi n'aseka. Gamba alaba gwe oli kisaati nnyo tobisobola. Aba akuyisizaamu amaaso takuwadde kitiibwa nga tuvuddeko bino ebyokkuba. Ni waliwo abantu ebintu bye bakola nze bwe mba wendi mmanyi okubuzaabuza embeera n'enkyusizaawo emboozi omuntu alike feeling uncomfortable. Era kibeera kyawedde. Abantu abatawa balala kitiibwa be bantu abanyumya ku bintu byabwe. Ebintu mwabigabana babiri abirese mu mboozi awo. Oba abizza oba abikozesa against kangereze nti waliwo ebintu bye tuba twayitamu emabega n'obinyumizaako munno. Kati bwe mufunamu misunderstanding abireeta n'abikubawo. Ne wabaawo omuntu ng'okulaga nti takuwa kitiibwa takiwa nnyoko na kitaawo aba tayinza kikuwa. Omuntu asobola okuba ng'ayogera abasajja be bantu abatya okwogera ku bannyazaala baabwe. Naye bbaawo abannyazaala wamwogerako ng'ayogera ku bantu ba bulijjo. Ne mama wo n'oyo alina olugezigezi. Maama wange alina olugezi ne bw'aba aluyina. Oyo tumusuule mu kasero. Woyogerera ku muzadde w'omuntu negatively. Omuzadde bannaayo omuzadde tumwawule. Bannange yeewammwe. Nze ewammwe eyo wantama. Naye gwe asa gwe nawasaayo. Ewammwe tawaayo kitiibwa. Ne kaba kasiisira. Yeewammwe. So ogenda olabanga ebintu ebyo abantu bewammwe abajevuna abayisaamu amaaso nawe nolowooza gwakikuwa ekitiibwa nga abewammwe takibawa. Abeera takikuwa abeera pretend. Ne bwe baba babi ekintu kye bayita obuko waba walungi mu Buganda. Ebuko ne baba basezi omuko si gwayogera obusezi waba w'omukazi. So abantu tuyiga okuwa ekitiibwa naye abantu abatawa kitiibwa oyo tomuwasa era tomufumbirwa. Omukazi akulagirawo nti takikuwa tajja kikuwa. Tokisaba
tulekerawo osaba ekitiibwa kye tulina oweebwa. N'ogamba nti sinze musajja mu nju eno tokisaba. Kasita otandika okisaba omanya tekiridda. Wano nze taata tebakyakiraba. Gwe tebakyakulaba nga gwe taata nti ogwanira ekitiibwa ogwanira okuyisibwa obulungi. Kyekyo kye bagamba mu respect is not demanded. You do not demand for it. So tulina okuyiga enjogera omuntu oba oyogera ne munno engeri gye twanukula naye omuntu aba akwanukula nga bw'ayagala. Waliwo n'abantu abataabannayo ekitiibwa nga ebintu ebitini bino nkuuma obudde. Obudde. Tukoze appointment ya ssaawa 5. Otuuka 7. Si mulundi gumu. 2, 3, 4 biki like tosaamu tovaluinga my time. Ssaawa 5 n'otuuka 7. Nsanyuwa bannange mukwana anti olaba kati enkuba anti olaba make-up naludda nabadde nogenda mu saloon. Tewabitegedde. Munno ino musaamu. Wali oweddeko ne bagamba nti okubeerawo okwo kuweesa omukolo ekitiibwa. N'obudde bw'okolerawo mukulu. Bukuweesa gwe ekitiibwa naye obudde bw'oteekamu. Mpozi waliwo abantu bw'oba omanyi nti ebigwawo. Kangereze nyinza okukola appointment ne musumba wange. Ne because mumanyi schedule ze. Naga katusinkane ku 8 lancha wanigwa 8:30. Ekyo kitegeereka. Ate bw'oba omuntu ekitiibwa communicate ne bw'oba oli late. Omugayi nsaba kunsonyiwa mbadde nnatuuka 7 ziri 64. Nnyongera eddakiika 3 ndiko utapu wano ne wano. Oba omuntu omutaddemu ekitiibwa n'amanya agenda tuuka mu ddakiika 3 kanfune wano kyenkola. Oba kanveewo. Tabanga muntu atuula n'alinda. So obuntu obwo obutonotono obwo. Tuli mu restaurant oli mulenzi. Oseka na buli waitress ali mu kifo. Otama. Bw'oliwo abantu abamu nga date esooka mutaddayo kutwala out. Okusinziira ku ngeri gye weeyisaamu. Waliwo abantu abeefuula nti buli muntu amumanyi ne bw'oba obamanyi bw'oba n'omuntu omulala tobamanyi. Tebagambe neewulira. Teweewulira obudde si bwabwe. Naye tutuuse mu kifo gwe buli omu omumanyi. Uyo kwa sikaali akebera. Tugenze munda gundi. Bannange omuntu ne yeebuuza kati oba ani yaani wano. Ate no babuuza tobanjula na banjula. Era tonyonyola ngeri gye wabamanyamu. Oyo naye mumanyi. Buli muntu gw'omumanyi. Omuntu amanyi buli omu ali fishe. Ne mugenda mu kifo edda nga nkyakyakalamu. Nga nkyali mu nsi. Nayina ka boyfriend yanange. Si bangi bannange temunsalira misango. Anti negerezaako nnyonzi. Nayina boyfriend nga tugendanga out. Buli bbaala agimanyi naye buli akolamu amumanyi. Buli bbaala agimanyi ne buli akolamu amumanyi. Muli mu kulya munyumya biki. Omuwala aba ayitawo n'amuyita erinnya. Ogamba nani? Omulenzi aba ayitawo n'amuyita erinnya. Kwegambe ekifo oyinza okugamba ye nannyini waakyo. Tutuusa abantu gwe buli omu akumanyi. Eyo date gy'ebeera esoose nga yeesembye. Toli mubulizi wa njiri nti oli owa myoyo nti buli mwoyo oyagala okugutaasa. Bonna oba amanyi. Abamanyira wa? Oyo omuntu amanyiira. Abantu abamanyiira bamanyi buli omu kubanga ng'oggyeko okumanya buli omu babamanyiira. Omuntu akuyitako n'omuyita. Tawa bantu kitiibwa. Omuntu ate abalala kitiibwa takikuwa. Waliwo abantu nga mu ngeri gye bakwana kwe kulaga nti bakuwa kitiibwa. Ngeri gye bakwanamu omuntu yamala kusiiya. Yamala kuyita sister, yamala kuyita saizi yange. Ngolooza ekitiibwa akikuwa. N'ebigambo byayogerawo nga mutandika. Ekitegeeza twegendereze nnyo. Twegendereze nnyo. Full alert. Bw'okkiriza engeri omuntu gy'akwanyeemu bw'akutwala. Kiringa omuntu okugamba tugende mu loogi. Tayina wuwe. Oba mu nsiko. Oba mu mmotoka. Teri muntu akuwa kitiibwa ng'oli mukazi. Akwebakirako ku beach. Bannange mu nsonyiwe. For lack of better words. Akwebakirako ku beach. Mu toyi. Mu binaabiro. Mu mmotoka. Mu nsiko.
era mu bifo byonna byonna ebyo mu bifo byonna mu hoteli ne lodge ze tulina ez'N5000 yiyi naye nedda naye naawe weeweeko ku kitiibwa ekitiibwa kyo n'akulaga nti ogwana kwebaka mu nsiko n'okunyiiganyiizi ku biiki wonna bwe basobola obbasanga nga akkiriza wakiri n'abakamera be bakusanga bakuba ebifaananyi nga golooza akuwa ekitiibwa omusajja oba omukazi awamu n'ekitiibwa yamuprotectinga tayagala oweebuuke naye mugenze out mugenze mu woteeri muliro kyogwo ogutasobola kukakkana mulinde mudde waka muli mu ttooyi ettooyi of all places ng'ozanyisa abantu nga takulabamu valiyo takulabamu nsa akussa ku level ey'abawala bonna be yali ayiseemu kyova olaba nti omuwala gwasetinga standard ya relationship nga bakwanye sinsi omusajja yakukwana gw'osalawo kyatwala si gwamukwanye ono agula gwatunda atunda olina right n'ogamba situunda naye omuntu bw'ajja n'agamba nguze essaawa eyo nnusu 2,000 ng'obadde ogitunda 8 n'okkiriza 2 olowooza olina ekirala ky'olitunda ekya 8 ng'omuwadde ng'era essaawa yakanoddemu ogitunda era ezo zaatwala amanya yeeyo standard yo bw'oba okkiriza bakuteeke mu ttooyi ye standard yo ttooyi gw'oli wa ttooyi bw'oba okkiriza nga buli lwe mutegeka nti kamusinkane atuuka ssaawa zaayagala n'olinda era ye standard gy'oseetinze kasita omumanyiiza n'abasajja kasita mutumanyiiza ffe abakazi kati abasajja waliwo abamanyiiza abakazi ssente nolowooza kuula gwe weegula ku lunaku esooka takudde weeteeka ku standard gy'otasobola kati bw'akusaba ekintu nga kisinga ku ky'olina olowooza akuula takuula era si waliwo be tugamba nti high maintenance omuntu gwe bayita high maintenance girl mwewale nga gwe okimanyi tosobola ojja kufa obwavu ojja kufa obwavu naye bwe tuvaayo eyo waliwo abantu be bayita spoiled brats njogera spoiled brats bakola batya ye muntu nga yakula nga buli kimu bakimuwa bwakyagala twali tugamba controlling kati va mu kufuga wakyagalira akifuna era bw'otakimuwa looza tomwagala baamwonoona baamukuza ekyejo omuwala ow'ekyejo kizibu osanga ow'ekyejo nga si munafu buli wakyejo aba munafu abasinga naye wali abalina ekyejo nga si banafu nze nina ekyejo ate nakugamba ye siri munafu naye waliwo bano ab'ekyejo nga n'obunafu banafu nga banafu ebyo ebiri bwageza n'abigatta kiringa okugatta obwavu n'emputtu gye bali abaavu nga tebalina mputtu ne babaayo nga abirina byombi obwavu n'emputtu oba tolitereera ng'era teyeeguya oli mwavu olina emputtu teweeguya obwavu bujja kuluma ndowooza okitegeera kati waliyo abawala nga baamanyira okuweebwa wasabidde we bamuweera tomulinza not even a second n'otazimuwa togamba nkya akeera bukeezi n'ayagala essimu ani njagala ssimu naye kale mpaamu akadde ate obudde bwaki I said I want it now spoilt brat yona alaba n'ekintu ekya neighbor n'ayagala okimuwe oyo mwana baamwonoona mugenze ne mugula ensawo ayagala ensawo ya red naye ayagala n'eya purple zombi kubanga mukwano gwagirina omanyi bwakeera akeera nga kisa kye yaguze emmotoka n'agikusaba oyo abeera akyali bebi kati oyo bambi oyo tatawaana kufumbirwa baayonoona omuwala era oyo omuwala bw'oba gw'olina agenda kunywa ojja kubeera ku bizibu ojja beera ku bunkenke bw'alaba mukwano gwe buli kyafunye naye akyagala bw'otali kimuwa ajja funa akimuwa ajja kumenya naawe okitegeera ajja kumenya abo abaana baaboonoona bwe yeegomba ekintu kusomera dde waka n'akuteeka ku pressure gwe omwana alina ekizibu ekyo bambi weebuulirire weetereeze lumu mutabani wange mukwano gwe yalina essimu bali ku weekend ku ssomero bagenze ezannya bya mipiira mukwano gwe najja n'essimu
ku ssomero. Bajja n'essimu iPhone. Okay. Nina gye namuwa. Yali eyange enkadde ka iPhone. Nangamba njagala iPhone bweti ne bweti. Ne mugamba wagenzeeko mu maduuka n'oziraba mbwa mukwano gwange yagirina. Konzi oli mwana mulenzi weegomba nga tonnatuuka nakukola ssente zigula. Nga kiriko okwegomba. Eri ya mukwano gwo gy'olina yeeyiyo. Kale kati mpaamu eyo ne mugamba eyani. Noya. Naanyiiga ne mmanya kati ogw'omwejo gujja kumuggwamu sijja gimuwa. Natandika omumanyira omuntu asobola okuba n'ekintu nga kiri better than yours. Tekitegeeza nti oteeka abalala ku pressure. Just because you want. Because you want. Ne mugamba eyo wagirina. Kati va mu mukwano gw'odde mu mikwano gy'emirala balina essimu gy'olina. You're not the VVIP in this world. Nimuga why do you want to be king? Oyagala owenkana oba osinge. Kati wali abawala bwe batyo. Ayagala yenkane oba abasinge. Tayagala muntu amusinga. Ajja kuguza buli kirungi mu nsi kubanga enseno gye tulimu tulina abatusinga bangi. Wewewanira n'akakadde wali ayina obutaano nga atambula nabo wano mu nsawo. Petty cash. Mama. Nga gweweragala akadde kali ku akawunti otambula ozimba ogamba na savings ninayo akakadde mu banka. Gamba ne obutaano ne babunkwasa oboti ebizibu byange byonna biba biwedde. Ng'onaatambula n'obutaano buli wano anoonya musumba bo muwanga tithe. Sumba bana tithe yange ndudde naye saagala gira okadde butaano gw'olina ku akawunti tithe emitwalo 10. Kati bw'oba n'omuntu ng'oli mu bulamu bwa competition omuwala omulabirawo nze njagala onguliye kano ne kano biki kati olaba mukwano gwange bamuwadde kino na kino boyfriend we yamukoze kasita atandika okubuulira boyfriend we oli yamukoledde kino ali mu kugamba okimukolere. Can you believe my friend's boyfriend bought her this? Ali mu kugamba nkyagala. Akyegulire oba ayagala nnyo. Gwe sooka omugambe kale bambi. Kati nze nange osobola okungulira essimu. Ayagala yenkane ne banne oba abeere waggulu. Abo abawala bu spoiled brats obwe waka bwe bwali. Bwabukuza bwe butyo kati bugenda vuba mikono gya taata gibudde mikono gy'obeere taata. Abo abaana bateeka abazadde ku pressure. Waliwo balabeko embeera negeza ekyuka omwana n'atandika drugs. Aganye ku acceptinga life endala ezze. Kati omuzadde ate naye bw'ogaana osigala oli mwavu nga weewolera omwana. Nawe oyagala keepinga standard era abantu baleke kulaba nti wagwa. N'omwana ky'omuyigiriza bwe muli omwana atwala ky'oli nawe temuyina mmereka naye olina omwana munyuma noga sisobola laga abantu abo nti ndi bubi sisobola omwana awulira. Oyagala kakasansi kati waliwo obuwala nga bwagala okukakasa ensi. Tobusobola. Tobusobola buno nina okubeera bwe nti. Nze munnaye siraga mbeera. Nze sisobola genako gwe mukolo nga sina lugoye lupya. Wakiri sigugendako. Lwaki tewasabye? Munnange engoye zange nti zaakaddiwa. Neyo nsonga. Enviri teyazikyusizza. Enviri zange wiiki namba nina enviri zezimu. Kyoko kira kati ffe ku ssomero olaba group yaffe awagango tukyusa enviri. Ayagala beere nga approvingira ensi nti wakabi. Abo abawala tobasobola nawe akozesanga kuprovingira nsi nti wakabi. Olina okuba nga omitinga standard y'okubeera owakabi. Standard eyo weekyukirako. Nawe bwe weetunuulira oliwa omuntu akulagayokko mu bantu kyava akulina. Bino bye boogera figa eziragiba ku buko. Waliwo abasajja abalagibwa ku buko bayidawo abatwalibwa ku buko nga kyekyo nga bwe bagamba oyo mwami waani. Oyo mwami wange guys, that's my husband. Ng'omweragisa. He's a trophy man weeraga nga n'amazima siraavu. Oyo mukazi yamanyira okubanga yalina basinga era nga bw'akuzza mu boyfriend bakwano be. Osukkulumye. Ayagala abeere ng'agulumira. Status ey'okusukkuluma ku balala. Waliyo abantu nga they want to be queen. Ewaabwe n'awatali waabwe. Oba waliwo abantu oba tewali bantu she's queen. Omulala bw'ageza n'ayingira mu kaspace ako n'ayagala okkamubbako lutalo. Waliyo abawala ng'ekiba kya mikwano gyabwe babasinga.
Omukwano kasita atandika omusinga nga amushawa. Nga mugulako olutalo. Bw'aba yagula emmotoka n'ogigula. N'ogula emmotoka. Ng'akukyama. Kati waguze emmotoka kubanga nange naguze, she threatened. So kati oyo bw'aba mukazi wo. Ogenda obulamu bwo bwonna nga bukumenya, olina okugula ekiri ku mulembe ekize. Waliwo abantu bola bannange nga balinanga naye obulamu bwawe buli nnomo nga bali okke, nga kisa kyakera najja ku mulimu nga tali ku pressure ya lugoye. Kubanga gwe atakola ku TV, omusajja obanja waakye engoye. Baani abakulaba ku kyalo kw'otambulira okuli abantu 100, zooni erimu abantu 100, nga ne100 abo oyita ku kkubo tebakulaba. Tebakumanyi. Njagala kwambalanga Makula. Nekubya ebifaananyi buli lunaku bamanye nti nayambadde nga ggwe kiki. Na kansolinga omuwala n'omulenzi. Ng'omulenzi bagenda omulenzi ayagala wasa muwala. Ng'omuwala agamba bongereyo emikolo. Paka nga bafunye ssente nga yagala nga gomeseemu gye nayambala ku mukolo gwange. Ne mugamba. Omanyi lwaki nayambala gomesi eyo? Nze okimanyi nti buli liiso lyali kunze. Era ffenna twali tukutunuulidde. Gwani agenda okwogera ku lugoye lw'oyambadde? Kyekisooka. Tewali. Ekyokubiri omanyi yazigula. Olugoye olumu. Mwami wange si yalugula. Sisita we yalungulira. Ne mugamba manyi sente ze yalugula nti nedda. Nenzi mugamba. Kyokka ezo feze tunoonya okukola kino ne mugamba ye. Ne mugamba oyagala nkuleetera budget y'omukolo gwange ngikuteera awo. Ne mbuuza oyagala bufumbo? Oyagala ngoye? Ti bufumbo. Ne mugamba kati ekimu ojja kisaddaako. Osobola ofuna byombi. Naye ng'okkiriza nti ono byasobola. Kubanga obufumbo bwe bukulu. Ebifaananyi n'obikwata byonna n'obibikka n'obizza wali. Ekibuzo kiri nti oli mufumbo nedda nti ndi mufumbo. Good. Ne mugamba omuntu gwe weegeraageranyako. Ne bw'aba omwami talungulidde omusala wange gwali gusobola oddugula. Kati singa omwami talugula olina ssente esobola oddugula nti nedda. Kati osaba lwaki? Famire yo tesobodde kukugulira. Tebasobodde mu bajeti yammwe kuyitamu bagambe nti bajeti y'okwanjula ffe katugule bino byonna omusajja yagenda obbikuwa kubanga mu Buganda omukazi yategeka. Omusajja agulira olugoye yes, n'ebisigadde gwe obiteeka. Kati waba omusajja asasudde sawundi yeewammwe, emmere yeewammwe. Ogenda olaba ng'omuntu ekimutawaanya ayina mu mutwe competition oba comparison. Si gwe ye. Kati kangereze abawala ku social media. Ku social media kuliko 99% fake life. Fake life yeno ngenda nempangisa olugoye ne bankubira nenkola photoshoot. Kubanga nze natunda ku ngoye nga mpangisa abantu engoye ng'olugoye ndutunda emitwalo 4 nalumpangisako emitwalo 5 oba nalumpangisako emitwalo 10. Kisinzira olugoye lwengendo oddwoza. Bw'aba lumpangisizzaako emitwalo 10 mu kifo ky'emitwalo 4 engoye 4 katugezaako seze emitwalo 4 ofuna engoye 4 ng'azeekubisizaamu ebifaananyi ng'azinziriza ng'apostinga ku social media. Ngolowooza olugoye lulwe. Waliyo abantu abamu be bayita bamakula nga kampuni zibasasula balanga engoye zaabwe. Influencers. Thank you so much. Bannange. Nze nga lwakuba sirina social media, sirina social media account. Singa ndi mu ssente ngoli agamba bukadde 3 buli mwezi oyambala engoye z'edduuka lyange ku social media. Ne mugamba siriyo. Kati oyo bw'aba gy'ali weegomba ngoye ze. Nina abantu abantuukirira nga baagala nange wiigi zaabwe na nviiri. Ne mugamba nze ezo besibikola. Kati bwengeza n'enstyling nga nengenda nenkulaga akaviiri. Ojja ogendera ku social media kuliko abantu abagamba hair buy, makeup buy, ekyo kirango. Nsobola okugendewo omuntu omu nankola makeup kubwerere ne mulanga. Gwe n'ogenda ne bagamba emitwalo 2 omukola. N'okozesa omusaala nze sina kye nkozesezza. In fact bansasudde n'okunsasula. Oh my God. Bw'okompitinga nabo, bw'oyagala bbaawo adde ku standard eyo. Mulyoke mulye capital nga bala tebali mu capital gwe bali. Nedda. Malaika Social Institute. Media nfu. It's misleading people ate abaana abawala.
abaana bawala batandika okukola Rema Namakula bye yakola. Kwanjula shawa. Kukyala shawa. Nedda. Okimanyi Rema Namakula ye yatandika ekintu kye bayita honeymoon after kwanjula. Naawe tuli. Buli muntu kati akola honeymoon ng'amaze okwanjula nga tebanamuwasambaga. Mukopya omuwala nga ssente azirina. Ye buli budde asobola ogenda out. Bwamala okwanjula n'agamba kangende mpumulemu sigenda na kuyimba. Gwe mukopye buli kivulu buli mbaga gy'ayimbirako. Rema takka wansi wa bukadde 3. Buli lw'omulaba ku mukolo gw'omuntu. 3. Nga weekend asobola okuba n'emikolo 5. Bannaye competition tuzireke. Gwayadde kuba spoiled brats. Bannaye don't compete. Be you. Don't compete. Bannanga omukazi amenya ng'ayagala okwambala buli kimu ng'ayagala kubanga ebiri ku mulembe tebiri ggwayo. Tebisobola. Olunaku olw'enkya tugenda kusangawo ekipya ekize ku mulembe. Oba simu, oba mmotoka, oba lugoye, oba ngato, oba ssaawa. Maama buli kimu bwe ziba nviiri. Enviiri leero ziriko enkya teziriiko. Mukompitinga n'abantu abamu si bamalaaya. Bali privileged bava mu family ezaakola. Oli ku social media akulaga bino ebifaananyi takulaga family ye. Abalala balina abasajja babawa. Ng'omusajja amuwa ina akawumbi ku akawunti omuwa obukadde 10 si ssente. Bannaye. Gwe tolina wadde akuwa olw'ataano. Tolina wadde akuwa olw'ataano. Oli mu kukwata mwana abandi gwe wandizimbye ne muvaamu. So ojja ssanga ng'oyo omuwala wandimwegenderezza nnyo. Okubanga omwesembeza kubanga agenda kunywa ajja kuba nga nkwa. Enkwa tefeedinga nte. Enywa bunywi. Ente paka lwekogga ne gwamu omusaayi oba neerwala paka ente lwefa. Naye bw'ogenda okubeera tojja kulaakulana tojja kwezimba ate bijja kugwa nga bagamba oyo omusajja talina kye yeekoledde mu bulamu. Naye ng'omukazi yakulya. Olina parasites. Then waliwo abantu abakyala be tuyita abakazi abali lazy. Teweetaaga musajja kudda waka nga buli kimu kiri bwe kiri. Bwe wakirese bwe kiri. Mpozi ng'okimanyi mukazi we abadde alina ebintu by'abadde akola ebirala. Omukazi asiba ewaka ayawukana n'omukazi akedde ne mufuluma essaawa ze zimu ne mudda. Kitegeeza emirimu agikola mukomyewo. Tabanga muntu akomawo amangu oba gw'osiibizza ewaka. Kubanga bagirlfriend bammwe abasinga mu batwala ewuwo. N'asiba mu nju n'okomawo nga bwe wagirese okuggyako TV channels ezikyuse yakaagenze. Nga talina kyajjeewaawo. Ng'omukazi munafu. Nga wamulesaawo wali talina kyasobola kukola. Abakazi abanafu abamu abasinga kyangu basanga bakyafu. Obukyafu tebuva ku muntu nti mukyafu bukyafu. Banafu. Buba bunafu. Biwa omwana amuzibuwalira okutwala okusuula mu ttooyi n'amukwata n'amuteekaawo ku nsonda n'amwera n'amuteekaawo. Awulira kimumenya okunaaza omwana emisana. Amunaaza lumu olw'eggulu. Naye yennyini aga sirina gasimu nja simula omulundi gumu wiiki ndaba tewali adduga zanju. N'asimbula lumu ku weekend. Ye yennyini yeeteekamu obunafu. Okwebaka kumusingira okukola. Nga buli lw'okubira girlfriend we aba mbuliri. Akola ddi? Tokwenze kukola. Bana nga olwo mbadde seewulira bulungi. Mbadde mpulira siina maanyi. She's lazy. Waliwo abantu abamu nga musobola n'obbalaba naawe nga ye muntu gw'osobola olaba either bwe muba mu arcade omanye emirimu gy'akola. Asiibwamu nga yeebase abala basiya talina kyakola mu dduuka. Nga n'emirimu gy'abeeramu bamugoba lwa bunafu. Takola wali abantu nga banafu. So teweetaaga kubanga odda waka nga mukazi w'omulimu gwasinga okukola kulaba TV. Kulaba TV. Ovanga ku muwala nga abeera yekka. Ali mu ruumu ye takola naye ng'alina amwoleza ng'engoye. Alina omuntu gw'aleeta n'ayoza engoye n'azigolola n'azimuteeraawo nga takola. Abamu nno batandikira mu hostel. Ali mu hostel abakazi basiiba mu hostel nga booleza abawala engoye. Ng'omuwala asoma evening emisana yonna asiibye akola ki? Ng'era olowooza oyo mukazi. You reminded me of someone. Yatugambanga, no, if I have the money to give a job to somebody, why should it be a bother to you? How about doing it the Sarah way? Give your husband to hug her. I don't want to affect my nails. Enjala bwe ziba zisinga amako ogenze. Yali single. So abantu abakyala abayombi
banange omukazi ayomba. Yo Bayibuli yo Sulemani ye musajja omugezi. Ye yatugamba omukazi okubeera n'omukazi omuyombi. It's better to live in the corner of the house or okubeera mu ddungu in the desert than with a quarrelsome woman. Omukazi ayomba. Omukazi ayomba. Ayombera buli kimu. Naawe wennyini Musumalumu yabulira enjiri n'agamba abakazi omukazi omuyombi abeera bw'ati. Bw'oba okomyewo late ayomba. Bw'okomawo amangu bagobyeyo. Ngoye olwaleero okomyewo mangu. Bw'okomawo late ayomba. Bw'okomawo amangu ebibuuzo biba bingi mu nju. Kati bakazi bo olwaleero bakazi bo beesonye. Olwaleero togenzeeyo. Simanyi bagobye ku mulimu. Suleiman. Yebo mu Proverbs 21 verse 9 agambirawo. Rooftop oba mu koona. Gomanye omusajja okusula ebweru waggulu ku bbaati. Omanye empewo eri wabweru ekiro ng'osuze ku bbaati wabweru. Dani okubeera mu nju n'omukazi omuyombi. Bayibuli bw'egamba. Emirembe. Kati ovanga ku musajja okukkiriza agumira empewo y'ebweru asule ku bbaati. Dani osula mu nju mw'oli. Bayibuli era etugamba kalinga ettondo libanga ettondo lino eritonyo ku bbaati ery'enkuba eyitasirika. Kati okalinaaginga. Nnyo. Kati bw'oba omukazi bw'otyo bw'oli omulabirawo omuwala ayomba. Yes obadde late ku date tukikkiriza tokuumye budde naye ye first date si bulijjo nti okikola. Oba okikoze tonnamunnyonnyola lwaki oli late. Atandikiddewo. Abalala tebayombesa ggwe. Ayombesa ba waitress abawadde emmere. Bintu byano byantamanza abakozi bano bantama bacaafu tebafaayo ku bantu customer care tewali. Ayombesa balala mu maaso go. Abamu tebaliwo naye ayomba. Oba olina okwesikamu. Oyo abaana asoboka. Ovanga ku muntu ayomba n'abantu baatasasula. N'ab'okukkuba ayomba. Ne bw'aba musajja. Ng'ayombera ku luguudo, ayombera mu taxi, ayombera ku dduuka. Yes owa conductor akunyiziza oyomba olino mukweweebuula abantu bakutunuulira oli ku dduuka balance nusu 10 kyoyombera 5. Yes waitress aleese emmere takuwadde fooko. Naliko lumu mu kifo twali mu hoteli ne pasta nga tugenze kulyayo dina twetutteko out. Tutudde abantu abatudde emabbali awo. Omusajja baleeta bambi waitress. Omanyi bw'ovuma omuntu kubanga nze nabikolako. Manyi frustration esobola obeerawo nga omuntu omu akudisorganize no serving owokubiri. Ebintu biyinza okukyankalanako. Kati omuwala wajja n'asavinga teyaleeta serviette. Naye ate ensonga ya serviette si yali enkulu kubanga ku mmeeza tuba n'ekintu kye bayita napkin. Akagoye akabeera ku mmeeza. Akagoye akabeera ku mmeeza kasobola okukolanga. Kubanga kera omulimu gwako ok'ebikemere butakuyiikira naye osobola okwesimmuza emimwa bw'eba emmere kuyikidde ku mimwa ku ngalo. Naye ne serviette omuntu asobola ozikuwa. Kati omuwala yazeerabira. Omusajja ng'alina omuwala nze gwe nalaba nga yaswadde bambi. Omusajja n'amugamba simanyi serviette zaano nazo tulina zisasulira. Ngamba okay. Omusajja ayombera serviette. Obanga ayombera toothpick. Nedda. Ningamba omusajja nga aba muyombi. Serviette tumaliriza okulya tulyawo naffe tusigaddewo tukyanyumya bamaliriza okulya biiru bagireese. Omuwala akyayimiridde wali kubanga buli omuwala omuntu bwakuwa biiru avaawo takuyimirirako. Nadda wali bw'omala okuteekamu ssente omukano obubaasa bu envelope bwabwe gw'omusignalinga najja n'akakima. Kati omuwala teyakakima. Omusajja tamulaze ataddemu bute ssente n'akasaawo mu maaso kubanga omuntu tasobola kujja. Kati ye kye yakola omusajja yaleekaana buleekaani. Namugamba kati oyimiriddeawo ne ssente tubanoonyo zibawa. Wangi. Buli kimu ng'ayomba. Ningamba ono omuwala. Was he okay? N'obwoba olina obusungu. Waliyo abantu b'otaboggolera kubanga wadde goba wa ssente. Omanyi bagamba customer ye boss. Naye ate nawe baamu amagezi. Wa abantu ekitiibwa. Guli mulimu ekyamuteesaawo okukola si ggwe mukama we nze nina gye nali nkola.
waliwo omwami ali ku church mukwano gwa pastor nakolanga naye mu kifo kyekimu mu kasino kati nali waitress naye nga tomanyiira bw'otaba mukama wange kasitamba nga nkoze kye nnina okukola nina kuweereza kola kino na kino na kino bambulira amateeka olwa boosi lwo bw'ogeza n'ompeebula mu bantu tubigwereza mu bantu twali tubigwereza mu bantu era omusajja yagamba pasita nti oyo we namumanyira twali tubamanyi gurupu y'abawala eyo baali 3 era ne kaka tukyali ba mikwano nali nsavinze omuntu ekifo mwe nali nkola nga abazanya zaala tebagula mmere tebagula mwenge wabanga wabali kituyitanga complimentary ku basaba mmere gye baagala basaba ebyokunywa bye baagala kati omuvubuka omu mutabani wa Sudiiro sirimwerabira mala omusaavinga ebyokulya n'ebyokunywa alina bbiya gwe yali anywa ne mumuleetera abantu bo bamanyi bakasitoma bulijjo abajja kino ekika kyanywa so no abamu nga tubabuuza era ng'agamba nze tombuuza nga ne bosi wagamba abo tubabuuza batwalire kino bamu ba supervisor agamba oyo kasitoma mutwalire kino bw'oba sigwa musavinga agamba oli gwayagala musavinga tolinnyayo tabanga ne ba supervisor babeerawo essaawa 4 nga ngenda musavinga nze nabasavinganga kati ngenda omusavinga kipa ya bbiya nambuuza how much ne mugamba wano munange tosasula biki kubanga bujjo waagira ne mugamba no tewali kusasula nanga no how much ne kisita kitegeera ne mugamba it's okay buli kimu kiri in the house nangamba you ne mugamba sorry excuse me nangamba you how much in other words malaya bye nali muleetedde bye nasooka omuggyako n'embiza gye mbizezza n'enkomawo lwaffe lutandike ne mugamba wazze wano kukola ki nze kunywamu n'aswala kubanga yanswaza alina abavubuka be yali nabo bayaye banne n'ampeebula ne ngamba mu bo bennyini bolina okumuweebulira ngenda okikolera designing ne mugamba wazze kukola ki wano buli muntu n'akyuka ne mugamba wazze kuzanya zaala kwana bakazi oba kugula bakazi muno temuli malaaya siri malaaya ne gwabika ne bayita mukama wange ekisooka yali ku kamera ng'alaba olutalo najja nga buli omu amanyi bagenda kungoberawo era bwe namulaba ng'ayingiddewo nenkwata gundi kange twalina bugundi bwe tubeera nabo nenkwata ka apron nenkajjako nenkateeka wali neŋŋamba neegobye ngenda okuwulira nga mukama wange abuuza omuvubuka lwaki odisrespecting omukozi wange wano wazze kuzanya zaala oba wazze kumanyiira bawala bange kyeyamugamba neŋŋamba okay nengenda waggulu neneefula resign nze nezija mu kayunifoomu kange biki biki neŋŋenda mu accounts office ne mbagamba nzize ku resigninga naye nkoze ekitundu kya mwezi omusala gwange ngenda gufuna ntya accounts nambuuza obadde ki nimugamba tebannakubulira nti nva vuma mwana wa mugagga nanga sinnakiwulira naga atuula wano mmala obuuza maneja awo ayita maneja nagamba nti tetumanyi baliko kuba ye kayeegobe nga tebannamugoba bosi wange ajja waggulu ansanga ntudde mu office nangamba zaamu uniform ogende okole nenzaamu uniform nenzirayo teri musajja yaddamu kumanyira muwala mu kifo ekyo babosi yabalaga nti it's not acceptable nze nayitako mu bwa waitress naweereza emmere mu hotel amabaala nenguweereza omwenge nengubatabuliranga nengenda mu ndongo manyi kyekiyitibwa nageberangako mu house party ngo abagagga abo bategeka party abagagga abantu abo abamu bazibu si bonna ng'alina amakaage ng'azimbayo n'amaka amalala kangeze kyebando nga teri agamanyi ne mukazi we ng'alifa tagamanyi naye ng'amakaago beekuŋŋaanyirizaamu abagagga ne baleeta obuwala ne babwebakirako omwo kati nga gwe bakwayalinga omulimu gwabwe kubasaavinga nga shuwa abawala balidde buli kimu kyonna kyonna kati egyo emirimu bwe mba nagikola siyinza tuulawo neyo mu restaurant n'omanyiira omuwala aweereza ng'olaba nga ndaba era twatula ne pasita ne mugamba ono ngenda muyambako nenyimuka ne ngenda wali omusajja ne mugamba omusasula mmeka ssebo nzikuwe ne mugamba muwala gw'obogolera omusasula mmeka nzikuwe nambuuza kuwayo ne mugamba omusasula mmeka nzikuwe nenkwata mwaleti yange nezijjamu emitwalo 2 nengimuteera ku mmeeza ne mugamba nsasudde emmere yo gy'olidde yaswala naye taliddamu mmanyiira manyiira si kirungi taliddamu kumanyiira
oba omanyiira kubanga omanyiira oli bw'oba ovuma oli nze ali mu nju gwe wasasula ebintu ewaffe nange oba omanyiira era abasajja n'abakazi abasinga bw'ogenda out kyangu nnyo okumanya empisa za munno engeri gye yeeyisa kyangu ebimukulako waya tebiba bingi buntuntu buba buntuntu oyinza n'okuyuwa juice ng'amuguze mutwalo gumu ne lufuuka olutalo omutwalo juice oyo sente ze zaatutte mutwalo nedda naye nga ffe twakolanga effujjo nze nkubye twakola effujjo nga tuli bawala okumalamu abantu akajanja ekifo kye nakoya mukasi nga batuwa ssente nnyingi kati ng'omuntu akumanyirira ku ssente ntini naye nga twagala okulaba ani musajja gw'otwala nga mugenda naye out emmere n'olyako katini n'omuganzikuse n'omulaba nga feesi amannya agaluma naye ng'emmere ya mitwalo 3.5 emanyi ono tansobola kubanga 3.5 weba emuluma tayinza kundekera kameezi 5 MTN momo nyabo waka teekako emitwalo ebiseera ebyo nga standard yaffe musajja tasobola kule omanyi oba n'amalala mu buwala omusala ekisooka ng'olaba ofuna essuka akakadde 26 okubanga ofuna essuka akakadde omusaala kati omuntu anyiige ng'olesewo emmere yeesatu kitundu tuli mu wooteri nogaye n'emmere yonna kyogayo emmere ogikuusitemu kwasi togenda agirya nayita waitress wamma gipaakinge gamba 3 kitundu ono omusajja agenda kunkubeeka nga njasiza flasika 5